kumanya uwawe baali batuuse. By the way, ani Zaaka soko linde nga sinaba kugenda wala. Njagala nsooke ntwala omukisa guno okugamba omuwala ono olina ennamba yange bakuyita Heart, manya Heart something like that. Simanyi bulungi linnya lyo and I don't even know how I got your number. Ne abantu abajja mu inbox zaffe ne mwefuula nti muyina information nga muleta information ez'ekisimu mukome. Omanyi Zaaka buli omuntu lwafuna ekizibu wabeerawo abantu abaagala okwepalawuda nti be bamanyi kati eggulire erikola ki eririwo mukati essaawa eno nzaayina agaakagwawo bwe essaawa eno nzaamanye ekigenda mu maaso ne mutandika okulipootinga ebintu eby'ekisiru. Imbirabye nnyo naddala musango Asiya guno mwagala kutuula ku bulayivu babawo obutebe mutandika okwefuula abalina information gye muleese ng'ate nga in actual sense temuyina information. Kati ekikazi kyazijja luli ne kinsindikira message yasobola kusindika message nga za one time view naye nze essimu eyange bw'obisindika nsooka bikola ki birikodingira ku ssimu ndala. Kati gwe wajja n'oŋŋamba obadde muki Sophie wuuno aŋambye hayi alayika ayagala mukomyawo abadde atugambye agala tuwayo ku ssente ani Sophie sindika request mukwano. Okay lindako ngenda kikazi gwe nina okukuweerako ekyokulabirako because there are so many people misleading people. Asooka aleere wano ewange wamma wangi mama kyekyo kyokka kirabo kyokka kye nnyinza okumuwa. Ate what happened? Okomyewo ne echo. So omuwala yajja n'aŋŋamba mbumanya barista mbadde mu kkomera mbadde manya mu kooti nina omuntu gwe nawaabira omusango mbadde ngenze bigobako n'ensangayo Nagudi Asiya najja n'aŋŋamba manya n'ayogera nange n'aŋŋamba ABCD. Asiya namukubidde essimu ne mu Asiya tebamutwala nko mu kooti talina we yali alaze kyokka omuwala oyo y'omu yansindikira audio nga ya one time view ng'agamba agambyeko nze kyokka nagenza okuwulira nga ne Makirini alina audio y'emu eva w'omuwala y'omu era nga naye amugamba ŋŋambyeko ggwe. Lwaki mwefuula abalina information mufaaki? Kati ejo wansindikidde audio n'entegeero gyagisiimuula n'ensooka n'engisevinga. Olaba waliwo omukyala bamuyita Doni Asiya abadde akolera mu kampani gye bayita bagambye bamuyita Nagudi Asiya naye nga nze ku TikTok bwe ngenze n'omwana bamutulaze nga yeeyita Doni Asiya mumanyi. Osobola okubeerawo ng'oli mu kusaakinga mikwano gy'omuntu gw'otamanyi. Lwaki bw'oba oyogera weefuula nga atamutegeera bulungi gw'oli mu kunnyonnyolako? Kati mina tunikire no audio yange mwana ofisa agala ogikolesheyo ogisaasaanye. Nze nasiba omuntu yankuba gaayi saamusiba tebannamukwata kuba yankuba mu gwa mukaaga ne muloopa omusango. Leero bampise ngenze mu kooti Doni Asiya bamuleese mu kooti nga bamuvunaana musango gwa kuba muntu Asiya temulabyeko n'amaaso gange. Olwaleero nze ngenze mu kooti lwansonga nti omuntu gwe nawabira bamukubira essimu takola ki ntakwate nakagenda kati emirundi giweze 3 nsanze mu kooti bano abantu wammanga waliwo omusajja gwe bayita Alex era akolera mu visa ng'akola ne ba Cats oyo ye mumanyi then oyo muwala Doni Asiya naye musanzeeyo bamututte mu kooti olwaleero. Leero jjukira bali ba Friday ng'abantu abaliyo batini nnyo era tebalina kye bamubuuza lwansonga nti amwawabira taliiwo. Bagambye nti amwawabira yajjako amasimu amwawabira yajjako amasimu ng'awaddeyo gaayi wabadde munauganda bamuyita Funanyi Lazda lyayo lya Kisiraamu wamba mmanyi omuwala gwe yakuba mumunoonye naye wano ku ddungu si oba abakazi omwana kyayogera ekituufu babazaala n'olugambo. Kati omuntu yagenze n'afoominga ekibooziboozi kye mbu watiifu she's right tannaba kugendako Asiya mu kooti n'omusango gwe tegunnatuuka kuwulirwa mu kooti. Asiya abadde nga wali
mukomera n'olunaku lwagamba olwa Friday nali nakamala kwogera ne Asia ku makya. Naye anyway oyosooka omuveeko kati nze kyesitategedde Timo poliisi okutugamba nti it is upon immigration kati okumuta akoko sikategedde kubanga no Asia eka yali mukuba kuba kisimu njiraba yakomera naye atesobola kuvaako kozi nkyali ku live yogera wakati we batugamba nti it's upon immigration bwaddamu naakuba ngenda mukwata wano live nja kuba ngenze mu pause genda maaso nti process ya immigration eyo bado jinyonya naye sigitegedde naye bagamba nti it's upon immigration nga tomusango tegwatuuka mu kooti simanyi oba Ashiri kwali Ashiri wandibadde osindika request because Ashiri ali ku poliisi essaawa eno yandibadde akunyonyola bulungi kyenkunyonyodde ndaza wandikitegedde ng'okiwulira kuva mu ye atuuseewo ku ground. Please inbox kati ekitegeeza kati balinganga bagamba ali ku masa ya immigration oli mu mute tetukuwulira. Aya basi bannange kwemuli abadde ku simu yabadde ankubidde era for the first time amasimu ge gonna mbadde nga recordinga kuba nange omuntu gwendiringa naye mumanyi naye for the first time ngenda kuzanya emboozi oba kyenva okwogera ne Asia kati so that mukitegeera kamalo kibazanyira wano era buli omu njagala otegeere kino kyekigenda mu maaso. This is what's happening. Hello? Kati Asia yazeeyo kukukukukukundo kayo Ashi se waliwo banti bakuleetera buleeta dino signing abande sente ne signing bazikuwadde wanje bazikuwadde
Bampadde 5. Kati endala ogenda kunyena zikuwa ng'ovuddeyo olowooza. Kati ekiriwo Asi yawuliriza ekiriwo. Asi yayogedde n'abantu awo ne bamugamba omusango Makirini yaguddyeyo. Owulira? Naye omukyala bw'amugambye kisigalidde eri immigration okusalawo oba bakudipootinga oba bakubirizinga n'ovaayo. Owulira bulungi? Naye kati Asi alina looyo oli gwe nakugamba oli gwe twasindikira ebintu abikoleko gwe nakugambye yesterday. Kati gwe tubadde twagala okuwaayo akasente tulabe nga afayiringa petition akusabeyo oveeyo. Okitegeere? So kati beera mugumu betotya tuli eno tuli mu kukulwanirako tugenda kubaako tubako tetukola. Ezo sente zigira zikubeeramu zikuyambeyambeko awo. Kasuubire bino ebikozesebwa Asi yabikuleetedde ewabadde oyagala. Kirabika babiganye mbadde njagala ndeetereyoko olugoye balina okuba babimuganye kuba kale Asi kati ojja kuddamu onkubireko ndowooza ekiro oba enkya nkubuulire we tunaaba tutuuse.